omuntu abo aba ayagala okugenda mu Uganda Europe Convention akola atya kati convention eriyo mu France ekyo olina okusookera ddala okimanya nomanya visa ki yansi eriyo mu June 11th 12th 13th so visa yansi ki gy'osaba France era esabibwawa ku French Embassy Kampala French Embassy Kampala esangibwawa wali ku Lumumba Avenue kakati ebisaanyizo ki omuntu ng'agenda mu convention oba giyite mu lulimi lwa visa ebeera conference olukuŋŋaana bisaanyizo ki omuntu byalina okuba nabyo okugenda mu lukuŋŋaana so awo wewali embaga teyandibaddewo naye weeri ebeerawo olw'ensonga nti olina okumanya bisaanyizo ki kati for starters osobola okugenda ku website ya French Embassy Kampala ogenda mu Google notypinga mu French Embassy Kampala nekuleetera n'ogenda ku website yaabwe n'ogenda ku option ya visitors visa eyekulaga visitors visa requirements ki ziri public ngenda kuzibawa naye njagala mumanye nti this is not my information, it's public information so ngenda bawa as much as is already out there nti naawe oba oyagala genda n'obyenoonyeza n'obikola ki n'obifuna era ne ku visa application form kuliko ebisaanyizo ebyo bakujjukiza nga wakamala okujjuza visa form ogidownloadinze ne bakujjukiza ebintu bino wammanga jangu nabyo ng'osubmitinga visa yo nti bwe kubulako ne bwe kiba kimu bwe kiti actually application yo tebagitwala oba baba bakuyambe ne bagitwala gwe manya nti eyo straight no visa okubeera application okubeera incomplete it is as good as a denial naye oluusi bakisa bakusaba ne bakugamba kino okyerabiddeyo kituleetere genda osooka okireete tulyoke tukureceiving so n'ogenda n'oleeta kiweerabidde buyinza okuba bufaananyi buyinza okuba ki so requirements nyingi naye ngenda kubawo eziri very important ekisookera ddala omuntu agenda weetaaga bw'oba ogenda ku conference oba convention okugula tiketi ya convention tiketi ya sente mmeka ya $3 byokka bwe biti ke kakadde nga kamu n'emitwalo 10 osooka n'ogula tiketi requirement yaffe esooka requirement esooka buli woba ogenda mu lukuŋŋaana lwonna mu nsi nga luliko registration fees kuteekwa okubeerako registration ticket kati eyo gy'osooka okugula era bw'ogigula bw'oti n'ogisasulira ng'ofuna kye bayita invitation letter kubanga mu trip eya convention invitation letter is the most important document invitation letter eva mu baani eva mu ffe abategesi ba convention era mu abategesi ba convention awe nnyini maze okugula tiketi yange kubanga njagala we tulinkingira omuntu oyo aguze tiketi naawe gwalabako wano omukulu jjuuko maze okugula tiketi yange $3 kadde kamu emitwalo nga 10 njigulawa ogigula kibuzo kirungi nnyo tulina engeri bbiri wosobola okugula tiketi osobola ogigula ku website yaffe ogendako no clicking awali registration tickets nekutwala website tugenda giteekako wansi awo kweri wansi olwedde bagina kaakati omaze okugula okugenda ku registration tickets n'oteekako omuwendo gwa tickets meka z'oyagala n'oteekamu amannya go ne email yo then n'oteekamu card number eya bank okozesa ATM card bw'oba ogula ku website so bw'oteekamu card number n'ekusalako ssente ezo n'ekuwa ticket eyo mu PDF format ku email gye wajjuza n'egikuweereza ekuwa both the ticket and the receipt eraga ssente z'osasudde ebyo bikulu nnyo oba olina okubikuuma kubanga ojja kubyetaaga ku embassy ojja kubiragayo then mu ssaawa 24 ng'omaze okugula ticket nga tukuwa invitation letter nga tukuwa invitation letter otuwandiikira mu email n'otuweereza passport copy yo ya information page fene tusobola okuweza kuba mu invitation letter mbeera mu passport number yo yeah so otuweereza ne tuweereza invitation letter mu ssaawa 24 kati olwo fo gwaffe sijagamba nti guba guwedde naye tugenda extra mile ne tukugondezaamu gwe Munnayuganda nti visa application process mulimu booking appointment embassy mulimu okujuza visa application form mulimu okugula travel medical insurance mulimu okukuŋŋaanya documents okumanya documents ze weetaaga ngenda zibanyonnyola ezimu ku zo byonna the visa application process enamba eyo gye mulaba ku screen olumala okugula registration ticket gikubeko
abo bajja kuyamba with the whole process. Kujjuza form, kumanya kikyakola, documents, how you arrange them, byonna ate bakuyamba n'okucheckinga nti before nga tonagenda ku embassy byonna ebisaanyizo birina osobola n'okubeebuuzaako oleme kukola nsobi akutaataaganyizibwa kola nsobi kubanga ebintu bya embassy ensobi emu gy'okola esobola okummisa visa just ensobi emu bweti ntono so kyova beetaaga okukola n'obwegendereza kati bo bakuyambako ennamba eyo eri ku screen eyo bw'oba omaze okugula tiketi yo ng'omaze kugula tiketi kuba kati kubabuuza nti ate kati bannange sinnabagula tiketi naye nga sinnabagula mbadde nsaba mmanye ddala ki no gula tiketi ayina tiketi wekka tukufaako essaawa 24 essaawa 24 buli lunaku with information regarding the convention kati bajja kukyajingayo essente ezitali nnyingi nnyo ezisinga zibeera za kukola bintu byebyo foomu kubiprintinga kolamu photocopy arranging mpapula bufaananyi bo bamanyi the whole process nga bwegenda bakugu era tukolagana nabo twakolagana nabo ne mu convention ekola ki ewedde so bajja kukolera byonna ku beeyi ensaamusaamu kubanga wano olaba mu capitalist countries tulina abantu bangi ate tulina n'ekizibu kya traffic tulina n'ekizibu kya transport system generally teri so organized nti omuntu kiyinza omutwalira obudde nga yeewuba mu kibuga Kampala kumala emyezi ng'ebiri okuŋŋaanya ebintu ebyo naye ng'ebintu ebyo byangu nnyo singa obanga ofunye abikolera n'omusasula mu capitalist countries tulina nnyo service eyo nti ngenda ku American Embassy naye kampe secretary wange ambookingire appointment date azijulize form bikigomwa bwi details so secretary oyo omusasula omusaala so that akolera emirimu gyogwe ebintu ebyandikustudde n'otambula so nawe na Uganda ebintu ebyo byandikustudde n'otambula genda wano wawoba okufuna amagezi oluusi olina kyotamanyi okubako eyo namba mpaka ku visa application processing ewedde so ekyo njagala okukola disclaimer nga sinamaliza point eyo nti bannange tetugaba visa tetuli embassy so tetugaba visa era tetwenyigira mu process ekuweesa visa njagala okukiddamu tetugaba visa ate tetwenyigira mu process ey'okukuwa visa oba okukuuma visa omulimu gwammwe omuntu agula etiketi mugende musobola okumuyambako bw'aba yagadde mu process y'empapula zatasobola omutawa